Isma iculi wuno atabukidde Baminister. Ye President Yoweri Kaguta Museveni agumiza Baminister. Temutya songa ate ye Planet wuno ayanukudde Biebekul. Chris Evan ye avudde ku katale munnange. Butereevu nenkwebaza gwe mukwano gwange agyekuumirako Jika Media nti okola kyamaanyi nnyo. Sigenda kubanga ate mbalonzalonza munnange ntandise ne musajja mukulu iculi era nga sinaba kubanga ate nombojja emboozi eno soko wulire ku musajja mukulu no iculi nga alumba Baministers. Muletedde abantu obusungu weebuti mubaleetedde obusungu mune mwepalawuda mu mmotoka ez'ebbeeyi ne mutambuza famire zammwe mpaka Bulaaya ne mwejjanjabira mu malwaliro Amerika ng'omuntu wa bulijjo talina kyakufunamu omunyuunyuuta akukuuma asula bweru kyokka abaana be tebasoma. Mbu Minister of Labour. What type of Minister of Labour? Nojja mu ofisi yenna ne yeepalawuda n'obuwala obubeera bwambadde obusikaati nga bwonna obuba bwabugwamu. Kati oyo abonyabonya kukyala pretending nga kyokka omukozi amukolera ali bubi tasasulwa abaana be tebasoma naye ye atambula n'emmotoka nnya. Minister of Labour. Feel it. Mujja kiwulira. Temujja kuddawo mulowooze okwepalawudira mu office. Bamulonda mu bulonzi naye nayefuula nti bagimuzaaliramu n'omutuukako yenna n'awanika obusige n'awanika amatama n'olowooza munnange office gye weeyagaliramu bagirondamu bulonzi bantu naye teweefuula nti n'oli wa kitalo nnyo. Munnange nga wawulidde mu bigambo bye oyo iculi atasiba zikweya agenze n'agamba Baminister mukisusa nammwe omuntu mbutuufu talabye ku famire ye mbutuufu omuntu temuwadde yadde kadde kuwummulamu nabo bantu. Yes. Omanyi munnange omuganda agamba adda mu mboozi tagiboomya byonna mubyewuliriddeko. Munnange nzijukira bulungi nabaleetedde emboozi eno nga bagamba omusajja ono yakubiddwa amasasi bubi nnyo era nga kigambibwa nti ono yasoose kuba na luyombo olutonotono n'omukozi we n'amugamba talina mpisa n'amulangiraawo era n'amugamba agenda kusigala waka akuume waka ekintu ekitamusanyusiza era omusajja mukulu ono ye yayingidde mu nnyumba ng'akomawo na mmundu bw'atyo yasookedde maaso ewa dereeva n'amukangamu dereeva ye n'akumamu omusubi wabula awo nno n'alyoka addako Minisita Mwanatu n'amusindirira amasasi agamujje mu budde. Wabula ye omukulembeze w'eggwanga muganda wange agumiza Baminister n'abagamba temutya era bw'atyo n'agenda maaso n'alagira abakozi bonna aba bodyguard muganda wange abakuuma abantu ab'ebitiibwa Mwanatu bonna bakeberwe oba tebalina buzibu ku bwongo. So mbadde ndowooza President ono yandibadde ate kino akikola mu bapoliisi bonna kubanga emabegakaawo tulabye abapoliisi nga bakwata ba MP nenga mbutuufu ogenda ne weebuuza mbutuufu ddala oyo mupoliisi yatukuuma ng'engeri gy'akuttemu MP alinga akutte omubbi w'enkoko. So mbadde ndowooza kino kyandikolebwa mu bapoliisi bonna wekiba kyetaagisa badde ate matendekero bayige empisa bakikole. Era ye omukulembeze w'eggwanga muganda wange alowooza kino kyavudde kuba nti omukulu ono yabadde n'obuzibu ku mutwe wabula nabagambye bulungi nnyo mu mboozi yange eyawedde emabegaawo ne mbagamba stress singa omuntu aba ne stress ne woba muntu gwe mbutuufu nga mabanja gakuli maaso emabega eno mutwe ne mu bigere muganda wange otuuka ekiseera omutwe ne gutabuka okola ebintu olina okusanga n'akubuuzaako n'omuddamu bubi naye because obanjibwa. So ebintu bino omusajja ono byakoze yabadde stress ne yeekyawa. Omanyi omuntu oyeekyawa waluzinga hope aba takyalina ssuubi ate omuntu yenna atakyalina ssuubi yoyo omuntu afudde. So kyeyabadde alina okukola kyekyo n'akikola ye kyeyalowoozezza nti kyekituufu yadde nga yakikoze mu bukyamu. Era kati wenjogerera
gwe wennanga oli security guard ng'okuuma mukulembeze yenna nga munene. Muganda wange we bakuyita ku medical totya tebagenda kubanga bakola kintu kyonna, wabula bagenda kukebera either osana genda butabika oba osigale ng'okuuma bossi wo. Naye katusabe ate ekyo kireme kuddamu kubaawo, kubanga Baminister baffe kati bonna bekengera ba bodyguard baabwe, ekintu ekitali kirungi yadde n'akatono. Wetweyongerayo maaso mukwano gwange, emabegakaawo nabategeezanga Bibe Cool we yavaayo muganda wange n'avuma oluyimba lwa Kyayiwenjaye. Luno nno oluyimba lwa musajja mukulu omutume Planet. Oyo Kyayiwenjaye it maker. Alina it yeye amuno muganda wange, ne oba oyineemu ogikwata bulungi ate osobola ogijjamu ekiramu. Ono no Bibe Cool yavaayo n'agamba this is bubblegum music. Ono si music era yaganya okubanga ate abayimbi batimba concerts tebalina mulamwa, bayimba bubblegum music. Wabula omutume Planet ono agenze maaso nayanukula Bibe Cool n'amugamba nti music yakyuka, music si oli owamwe omukadde, ebyo bikadde we mwayimbira tewalingawo zi TikTok, we mwayimbira tewalingawo apps zino eziriwo kati. Saawa zino tukola lyrics nga mbutuufu zifiitinga mu age zonna. Mbutuufu amazima ga Katonda oluyimba luno obanga oluwulidde tubadde tuluwuliranga abakulu baluyimba, abato baluyimba, kussa ne middle age. Oba okitegeera muganda wange, kitegeeza nti kati ennaku zino music wa vibe, kola oluyimba luwa lyrics nga ziri simple, buli omu ng'asobola okubanga ate azaffordinga. N'ebiseera ebisinga omuyimbi wajja n'oluyimba nga lutegeerekeka nga yaluwadde lyrics nga nzito, muganda wange terutambula. Era omutume Planet kino nga kyagezaako okutunuza mu mukulu Bibe Cool. Era ono agamba mwana tuwatunira Bibe Cool atula wansi n'amusekerera kubanga byayogerako tabitegeera. Omutima wa Planet agambye musajja mukulu ono either agendeko ebutabika, era n'agamba naye yanetaaze mwana tu omusisinkanako kubanga either ye yeetaaga kubanga ate aweebwa advice oba ye okumwongera advice. So of course wetweyongera mu maaso muganda wange, Chris Evans after a long time ono twazemu ne tumulabako mwana tu ne kibebi. Banonga omukwano gubasaza mu kabu, era saawa zino wenjogera munnange omukulu Chris Evans takyali katale. Jjukira nti musajja mukulu no azze aguluba n'abakyala, era nga muno mwemuli Jamila Kalungi kw'ossa ne Zani Brown. Abantu abasinga bagamba omukulu ono yali yeesiba ku Zani Brown kubanga twamulaba ng'alaga omukwano obula nga Zali Brown tabiriiko yadde. Wabula bwenjogera munnange ono twamulabyeko mu bifaananyi ebimwawo nga kirinzemu ne kibebi. Omuwala munnange mweru, simanyi oba abayimbi bazuula ki mu bawala abeeru kubanga buli muyimbi gwolaba muzungu mweru, muzungu mweru. So kati abakyala abaddugavu mwabatulekera, okay, no problem. Nenga nyongera okwebaza gwe mukwano gwange agyekuumirako Jika Media nti okola kyamaanyi nnyo mukwano gwange, era genda maaso ogyekuumireko obenga tosubwa by'oyetaaga kumanya. Era nsaba Mukama Katonda ate abankuumire. Mweraba.